mubirabye ne babasomera emisango omuli okwekobaana okukola dduyiro owaba abakwata mundu ate era ne babavunaana n'okukola dduyiro ne bagamba nti naye bakyanoonyereza newankubadde bye boogerako byadda era tebannamaliriza kunoonyereza. Tusabye beyiro naye nga nammwe bwe mulabye embeera ebadde si nteekereteekere, tukkiriziganyiza ne kkooti n'oluuyi oluwaabi nti tuleete ebiwandiiko ebirala eby'abakulembeze be tuleese okubeeyimirira newankubadde ng'era ffe tubadde tukkiriza nti kibadde kimala bumaze okuleeta abakulembeze bano. Ani atamanyi leader wa opposition, ani atamanyi secretary general. Naye tukkiriza tujja kuleeta ebiwandiiko era tujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 8 okwongera okuwulirwa. Our clients have been arraigned before this court after being remanded by the High Court at Masaka, but they have been arraigned before this court. They have been charged with offenses related to unlawful drilling and conspiracy to drill without permission from the minister. Indeed, these are just mere framed up cases. We have applied for bail, but as you can see, we have been ambushed. We have agreed with the prosecution and the court that we be allowed some time to provide further documents, but we are confident that even without documents, court had powers to grant bail, to take judicial notes of the fact that these sureties we have presented are substantial. They are leaders who cannot take judicial notes of the fact that this is the right honorable leader of opposition and that this is the Secretary General of NUP. But we have agreed we shall come back here on 8th of the next month. Thank you very much. No, maybe kyengenda okwogerako kiri nti mulabye misango gye baleese bwe giri egy'okusekererwa unlawful drilling n'okukakasa nti ffe nga National Unity Platform abantu baffe tebeenyigirangako mu drilling z'amagye olunaku n'olumu, naye nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna kuno okukijjanya si kuwozesa persecution, it is not prosecution. Mulabye tuze wano bannamateeka baffe nga tebamanyi misango ki, naffe tubadde tugwira mu ngambo tebabaleeta wano okutuuka mu kooti ng'ejjudde abantu betategedde bafamily z'abaana abantu tebategedde ekigendeze mu maaso, olaba tebaliwo wano n'ebirala bwe bityo. So kyanaku nnyo tibaba tebasoze okweyisa naye era kijja kugwa eventually. Hello, Mukula. Jango recording ile one. Yeah, msembele mpozi kwa No, I want you to get the voice properly. Not record in hiding. Okay. I think ebisinga really temubyogedde abakulu. Maybe bikyogamba nti ekigendererwa ekyokuleeta bannaffe wano of course kibadde kyakubalemiza mabega wa mitayimbwa dolaba oludde Masaka ne baleeta wano speed tetutegedde in fact naffe tuzze tugoberera ne batulemesa okuyingira wano tubagamba neffe tuli bakulembezi lwaki mutulemesa okuyingira kale muyingire naye byonna bibadde bya munkukutu bapanze abantu nsimanya babeeremu omwo nga tebategerekeka. So nebya bail kuba kati kooti etuleetya saawa 12 kazi zino ziri saawa emu omusango gwakaggwa saawa 12 mu kooti etuula kwegamba kyongera okulaga obutitizi bw'abantu bano n'okugezaako tunyigiriza naye buli kye bakola twongera buvumu tetuli bameji b'amateeka n'emisango egy'emasaka ebbanga lino lyonna singa waliwo obujulizi bwonna oba oli awo omusango gwalitandise. What we are saying is clearly all this was orchestrated to continue having a tighter grip on these people, to persecute them, because after the Masaka matter they were whisked to this place. No one knew, lawyers don't know, we just kept following. First when you came here they told us you can't access. We said, but we are leaders, how do you deny us access to a public place? We got there in, they got some people, I don't know where they picked them up from, to try and make it seem like this is a serious court session. Clearly, court sitting after 6, you are intending to keep holding on to these people. That's why even the bail application not kick off, because now who of us could have known that this was going to happen, go get LC letters and all of that drama.
but we shall overcome. Thank you. John. Mm.